tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo. Gano ge mawulire gaffe ku ŋŋoma nga gakusomebwa Survivor ne Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Esente z'ensi nnyingi zigudde ebbeeyi ku ssemazinga Africa, ng'ensi ezisinga zikyasitana n'amabanja kamaala. Era amabanja gano gasasula mu ssente engwira. Ebyobulimi biyingiza ebitundu 87 ku buli 100, naye ebirime bigudde ebbeeyi ne bitaataaganya ebyenfuna, ekiviiriddeko ssente engwira okukendeera ku ssemazinga. Essente za Zambia, Uganda, Tanzania, Ghana ne South Africa zigudde ebbeeyi mu katale k'essente ate nga zikyeyongera okukka. Ssente za Zambia ze zaasinga okukola obubi omwaka oguwedde gwonna, era ssente za Kwacha zaagwa ebitundu 4 ku buli 100 bw'ozigeraageranya ku ddoola. Ebyenfuna bya Zambia okwesigama ku kyuma kya kopa nakyo kigireseeko olubale, kubanga ekyuma kya kopa kigudde ebbeeyi olwa ssente za Kwacha okugwa akatale. Ssente za Mozambique eza Mexico nazo zigudde ebitundu 36 ku buli 10, era gavumenti ya Mozambique yakasaasaanya akawumbi ka ddoola okugijja mu ddubi. Banka enkulu eya Nigeria etaddewo obukwakkulizo mu kufuna ensimbi za ddoola, ng'eziyiza ddoola okufuluma eggwanga mu bungi n'okugumya ensimbi zayo eza Naira. Okugwa kw'ebbeeyi y'amafuta kwakwata Angola mu liiso, kubanga amafuta gayingiza ebitundu 95 ku buli 100 ebya ssente engwira. Wabula mu nsi ya Zimbabwe, akakiiko k'ebyenfuna kalangiridde ssente engwira za mirundi 4 nga za kukozesebwa wamu ne ssente endala mu ggwanga. Zino mwe muli pawundi ya Bungereza, Euro, dola ya Amerika, yeni ya Japan ne pula ya Botswana. Awamu ne Rwanda eya South Africa, yuan ya China, rupia eya Buyindi ne dola ya Australia. Kati ssente engwira ze zikozesebwa mu Zimbabwe munda, naye ku zino ssente zonna tekuliko ssente za ggwanga. Nga ssente z'amawanga ku ssemazinga Africa zeeyongera okugwa akatale, abasuubuzi bangi beeyunidde abatunzi ba ddoola ab'oku nguudo n'abafere, kwe bagula ddoola ku bbeeyi eyawaggulu okusinga ku bbeeyi entongole. Mu Desemba w'omwaka oguwedde, ekkolero ly'emmotoka mu kibuga kya Gowa Mpota lyatongoza emmotoka zaayo eziyitibwa eza Kantaka. Zino emmotoka omuli ez'amasannyalaze n'eza bulijjo zaakolebwa okusobola enguudo za Ghana eziri obubi ennyo. Lino ekkolero ly'emmotoka lyatandikibwa omwami Kado Safo Kantaka eyeesomesa obwa injiniya era nga mubuulizi mu kkanisa. Omulimu gwe yasookera ddala okukwasako engalo gwali gwa kukola ebivuga by'emiziki, oluvannyuma n'atandika okukola ebipande by'amasannyalaze ne zi TV. Mu 1998 mwami Kantaka lwe yakolera emmotoka eyasookera ddala, naye olw'ebbula ly'ensimbi teyasobola kukola mmotoka ndala. Mu mwaka gwa 2013 Katonda n'amwanukula n'afuna ssente z'okuzimba ekkolero olukampuni n'ekula. Kati lino ekkolero lifulumya emmotoka 8 buli lunaku oluyita, era ebitongole bya Ghana ebya poliisi n'amagye byamazidde okuzitumya. Ebbeeyi y'emmotoka zino eri wakati wa $1,800 n'emitwalo 3 egya ddoola, naye bateekateeka okukolayo emmotoka z'abamufunampola. Yadde emmotoka za Kantaka zivuganyizibwa emmotoka eziva e Bulaaya zitandise okufuna abaguzi mu katale k'emmotoka mu Ghana. Emmotoka ya Kantaka eyagaliwo olw'okulaga omwoyo gw'eggwanga, era ku nnyindo z'emmotoka zino kw'osanga akabonero ka Ghana. Embaawo ezikozesebwa mu mmotoka munda nazo ziva mu bibira bya Ghana, era olulimi lwa Akan Bannagana lwe basinga okukozesa lwe luli ku byuma bya Kantaka wamu n'Olungereza. Kantaka yeeyongedde okufuna ettutumu mu baserebu ba Ghana wamu ne ku mutimbagano, n'ebibiina ebivuganya gavumenti byeyamye okukozesa emmotoka zino nga biwenja akalulu mu kulonda kw'omwaka guno. Eddembe lya bannamawulire litera okulinnyirerwa. Omusasi waffe MCR akatuwa ekifaananyi ekirambulukufu. Emikutu gy'amawulire gyetaaga okukwata ebigenda mu maaso ku by'okulonda, naye ng'okusookera ddala beetaaga okulwanirira eddembe ly'obwebange. Ab'ekitongole kya Human Rights Watch bagamba bannamawulire bafuna okutiisibwatiisibwa nga basaka ebifa mu nkuŋŋaana z'ab'ebibiina ebivuganya. Bannamawulire 17, ab'ebibiina by'obufuzi, abakungu mu gavumenti n'abantu abamu beebuziddwako. Bannamawulire ba rediyo be basinga okuyisibwa obubi, okusingira ddala bannamawulire abagasaka mu nnimi enzaaliranwa mu byalo. Kigambibwa nti bano batulugunyizibwa ba RDC, poliisi n'aba UCC. Abakozi ba rediyo ejjinja ne Hoima bagobeddwa oluvannyuma lw'okukyaza Besigye ku mpewo. Bannamawulire aboogera ebyakalebule ku gavumenti bafuna okutiisibwatiisibwa oba ne baweebwa ensimbi okukyusibwa, naye aba gavumenti bagamba alipoota okuva mu ba Human Rights ya bulimba. Uganda ebaddenga n'okulonda okw'obwenkanya era we kijja okuba, naye ebibiina ebirwanirira eddembe bigamba bannamawulire batulugunyizibwa, ng'era ab'akakiiko k'abalwanirizi b'eddembe obukakafu babulina. Ba edita ba Red Pepper ne Kamunye bakwatiddwa olw'okulaga ekifaananyi kyagambibwa okuba ayine omu ku bakuumi ba Mbabazi mu kampeyini, naye bwe balemeddwa okulaga ensibuko y'ebifaananyi bakunyiziddwa. Aba Human Rights bo bali mu kwebuuza nti okulonda kunaaba kutya okw'emirembe ng'emikutu gy'amawulire gikolera mu kutya. Nsigadde nze MC Yala nga mbaweereza ku Newsbeat. Webale nnyo MC Yala, naago gatutuusaako.
ebyobulimi gwe mugongo gw'enkulaakulana mu uganda era gavumenti ya uganda ekoze butaweera okutumbula ebyobulimi mu uganda. Bano bakoze ku ky'okuyiiya ebikozesebwa by'obulimi nga bakozesa tekinologiya ow'ebbeeyi ensaamusaamu okutumbula ebyobulimi. Baprofesa okuva mu ssettendekero ly'e Makerere ne ssettendekero ly'e Padu nga bakulembeddwa Profesa Nobo Banadda bakoze tractor ey'omutindo ng'enekola bingi ddala ng'era yeesookedde ddala mu uganda. Eno bagiyise MV Mirimi. Okuzimba tractor eno baateekebwamu ensimbi aba Presidential Initiative on Science and Technology. Omubiri gwayo gwakolebwa mu mbaawo ne steel. Eno tractor ekola emirimu mingi si kulima kwokka, esunsula n'ewewa kasooli ewamu n'okusunda amazzi agafukirira ebirime, ekyajinga essimu ewamu n'okukola ku by'entambula. Tractor eno esobola okusitula ttani 2 ez'ebirime. Eno maize thresher esobola okusunzula ekitundu kya ttani y'akasooli mu ssaawa 8 zokka. Tanka yayo enywa lita 5 eza dizero, ekekkereza amafuta, era ne disiki 3 ezirima, ekiyamba abalimi ne bamufuna mpola abatasobola kugula byuma biribisibwa ku ttaka ddene. Profesa Banadda awamu n'ensimbi eziteekeddwamu ab'ebitongole ne gavumenti bagamba nti eno tractor enaatera okukutuukako katale w'oli. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma, n'olulala tuula olindirira amawulire amalala agojja. Sigadde nze Survivor ne Ladies Like tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio paka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. 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 Goberera eng
goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma